generations akoze ogugwe yensonga lwaki naye aguddewo empire abaana bamugulirawo empire nga bagamba yo baba bafango ni soldiers abaranyi generations aranyi. And to be like okumwebaza bamukolera ki bamukolera empire yiye gwenga alien skin. The only time you had to support that woman is support ekintu kye bamuteereddewo. That only. Ate okujonkera, you're intimidated. If you believe she's that small, wandibadde ogamba oyo ne wana atekawo empire ye terina gyegenda kulaga. Kuba era abalala bagizala wako ne bagamba ero generations eyo bye bitaddewo tewali agenda bigula. Simanya litaddewo amasweta teri agenda gambala. Mwakomekerera mulidde ebigambo byammwe esweta bazigula esweta bazambala. So if generations was that small, yandibadde tafuna bantu bamugulirawo kibiina ate nga n'abaguddewo ekibiina bamulaba akulwaniriddeko. Wallahi okoze bubi. Mante mwagala mazima. Temwagala mazima. But whenever you have people around, choose wisely. Will the person to whose back you're scratching agenda kuchuka nawe akutakule? Waba omuntu ali willing to scratch where you don't reach. Funayo omuntu gwogenda otakulanga encha agenda kutakula. Kati wano wabadde lagira generations nti omukwano gwabwe guli solid. Wana abantu abamu baali bamujjonkera oyo omuwala era still omusajja oyo yasirika nga ye wadde na ataasirisa generations amugamba bambi sirika bambi baleka abo ngeri baliwe bakuba ekikopo. Even this time round oliawo oli mumuwana mukazi mbusimanyi omukazi wange awo oba oyagala kundabisa dog. That woman has contributed a lot. Generations has contributed a lot on your wealth. Golinge ya muwa fame naye ate yakuwadde obwongo n'amagezi ge. Nothing is more important than that. Kubanga amagezi generations gatuddeko n'abantu banyiizizza. She would have gained a lot. Amasannyalaze alien skin ge yafunye lwakumusiba. And that is not something omuntu kyalina okwewandiramu nti bannaye kati bansibye nzizeemu nkoze erinnya. Talina amasannyalaze gayina, and that is the truth. Ayinayo oluyimba olutrendinga. Ayinayo oluyimba lwegamba nti kati lwe luliko it is topping charts, it's number 8, it's number 3, it is number 2. No. As an artist, oba toyina kye weeyongeddeko. Why is alien skin trending? Lwaki abantu bazzeemu mukozesa interviews ez'enjawulo? Because bamusibye. Abantu buli omu abadde awo ng'amanyi alien skin tebasobola musiba. Kuva we yadda ku side eri ya kala yellow. Nga baga alien skin tebakyasobola kukola ki? Musiba. So lwaki buli omu amuggyako interview? Why is he like trending? Because baagala kumubuuza owulira otya nti bakusibye. Twali tulowooza alien skin oli ngoma nnene olina abagago olina connections. No one can put you inside. Lwaki sa Sharif oli mupya wanene wantu tebamumanyirirawo. Egendo yasabye nnyoko.